tubadde tuli awo munnaddiini omu Pasita Bugingo n'ayimukiramu n'awalampa munnabyabufuzi omwami Bobi Wine n'agamba nti yeekwenyakwenya tasobola kuvaayo mu bulambulukufu n'awa waayimiridde ku nsonga y'ebisiyaga. Tira mu masomero twetaaga etteeka. Sipiika ayogedde, pulezidenti ayogedde, deputy sipiika ayogedde, abantu bonna abategeera boogedde. Ninze Kyagulanyi nkiddemu kubanga nkigenderedde. Omuntu yenna ayagala entebe ya Uganda nga bamubuuza ku Bisiyaga Abiwagira oba abiwakanya ng'ayogeza birimi yakafulumbe kubanga oluvannyuma lwenga pulezidenti ani aliddamu okufuga nga abantu bagenda mu bubiri. Ensi eteekwa okuba nga erina future. This world cannot end with us. Kiŋŋambira akuliraanye ensi eno teekoma kugwe. Essaala zino z'osaba abaana bo bagenda kuzeeyagaliramu, abazzukulu bo bagenda kuzeeyagaliramu, bazzukulu b'abazzukulu bo bagenda kuzeeyagaliramu. Uganda teekoma wano. Enkomerero tugirekere Katonda. Buli agamba nti ogenda mu kabina k'abalala ebeera ddembe lya muntu oyo, ebeera right yakafa olumbe. Omwami Simon Muyanga Lukaya agenze mu maaso n'alaga nti si buvunaanyizibwa bw'abannaddiini okuvumirira ebisiyaga, wabula nga omulimu gwabwe mu bisiyaga ate kwalibadde kukumankuma oba kuyite okubuulirira abo bonna abennyigidde mu bisiyaga balabike nga badda eri Katonda. Tambula nate ngenda n'endaba bannaffe abali mu makanisa Mukama Katonda n'eggwanga lino lyabaaki. Lwaki abantu bano baliwo okuizoninga mu nsonga y'ebisiyaga? Kambabulira emirimu buli muntu gy'ateekwa okukola. Abakulembeze ab'ensi, traditional leaders, our cultural leaders, be bateekwa okuvumirira ebisiyaga kubanga kimenya bya buwangwa, kityobola obuwangwa bwa wano, kimenya obuwangwa bwa wano. All traditional leaders are supposed to be speaking loud against homosexuality, but they are not talking. Parliament eteekwa kukola mateeka agakugira ebisiyaga oba agabonereza ababakwatiddwa nga benyigidde mu bikola bya homosexuality. And Parliament is doing their job, they are making a law. But religious leaders, abakulembeze ab'amadiini ag'obusiraamu n'ag'obukristaayo, omulimu gwabwe kwe kurisiivinga abo abenyigidde mu bisiyaga okuba rehabilitatinga. What am I trying to say? The duty to condemn homosexuality lies with our traditional leaders because it's a cultural aspect. Nze ndyoka ensembya ye yange naye lwaki sisembya ye ne yange? Waliwo ensonga eno ebuze nnyo mu ddiiro. Waliwo kino sandikirese naye for public consumption. Emabegako awo obadde ku ban nga tokkirizibwa genda Bungereza, simanyi oba kati ogenda. Kye namanyi ekyasembayo wali ogenze ndowooza walina ba Ebons biseera bye ebyemabegaawo ne bagaana n'okupafominga Ebungereza. Ensonga yali emu ng'oyogerera bubi ab'ebisiyaga tobawagira. Bungereza ng'ewagira ebisiyaga ne bakugaana n'okupafominga era ne bakugoba Bungereza ne bakusiba emyaka 10. Wagimalako? Emyaka teginnagwako n'akatambuzaako 9. Eyo noote. Era nkyali ban naye andi tetumanyi bayinza okurinyowenga. Omazeeyo ssebo? Mbadde njaga kubuuza kaakati ku ludda olulwo ekigenda mu maaso amasomero abaana baffe boononeka, bannaddiini boogera. Mbadde nsaba naawe beeka eddoboozi lyowa abantu ku nsonga eyo. Weebale nnyo. Obadde n'obuuza ekibuuzo
nga ndaba obikuza empapula n'obikula eno n'obikula kyembadde njagala okusembezaayo ddala ayinza okulaba nga bwe nkusooka ebibyo oyinza okulya obudde nembulwawo wenkibuuliza tugende ku ekyo n'obwo mbuuzizza ekibuuzo ekyo kinzijukiza nga tugenda okulonda ngebula ennaku 2 tulonde akalulu ka president bali ba interviewinga omanyi mwami Museveni buli wabula kyanyonyola bannayuganda abaako kyaleeta so bali ba interviewinga Simon Kagwanjala nambuuza opulaningira kola ki Uganda ne munyonyola ensonga 5 kutuyimiridde oyagala okola otya amaje ogenda gakola otya etc naga kati ekirala oyina nkolagana ki n'abali b'ebisiyaga of course Museveni yali amaze ebbanga nga talina kyatukubisa tuyise bahuligani biganye agambye tuli baterroristi biganye agambye tutta abantu biganye kanagamba kati abo bali babisiyaga bawagirwa abali babisiyaga bawagirwa abazungu nga nakyemalira yonna yenna bonna bwe baba bajjako bagamba foreign forces abazungu be babawagira n'ekirala kati Museveni n'ayagala okituteekako ekyo era Kagwanjala nali nyiize neŋŋamba naye kati noono musajja gwe mbadde ndabanga ategeera naye kati naye bamukozesa apushinga eyo narrative amakinga sure akitwambaza naye sebo sigenda kudda mu busungu nze ŋŋamba eddoboozi lyo sibuuziza nkolaganayo nakuba at least kyensuuse I know nti oli against them kyekyakuwezesa okugenda Ebungereza kati siyinza kubuuza nkolaganayo nabo ng'ate bakugobewaabwe kankujukize nti ensonga y'ebisiyaga eyo simpya mu Uganda ne mu nsi yonna tukuze tubiwulira ekyennaku nti Museveni yakikozesa nga kyakulwanyisa nga political tool buli waaba nga talina answers zakuddamu ku bwannakyemalira emyaka gy'amaze mu buyinza kutulugunya abantu ku bubbi obugenda mu maaso kyaleeta kati buli wabawo scandals nyingi erya NSSF yeze kati babbye amabaati kati ba minister bagoba ono kubanga alina personal relationship naye n'ebirala kati n'akomyawo ensonga y'ebisiyaga abadde nga agikomyawo yagireetako era ajja gikomyawo nga diversion era agikozesa nga weapon okujambaza buli muntu kuba amanyi abantu b'e Uganda bwe balowooza ebisiyaga tebabyagala ate amanyi ti n'abazungu nabo naddala amawanga agasinga bo bakwatagana n'ebisiyaga so ensonga lwaki abagezaako bambi okugeza kati nganza agezaako kuntrikinga kunteeka mu mbeera azzeemu atya ayogedde atya naye njagala ojjukire nalabyeko ne abamu bakozesa manye ebiseera ebimu akozesa either akozesa abantu betukwatagana nabo oba n'akozesa banaddiini oba abo abeeteeka mu kifaananyi ky'abanaddiini n'ekirala ogezaako okudrivinga narrative ye ogezaako okwambaza oba okusiiga ekifaananyi kyabayagala basiige ojja kujjukira muganda wange nti nga tewaliwo yayimusiza ddoboozi mu abo bonna bw'aboogera nayogera ku nsonga eyo era kyekyanviirako n'okuwerebwa contract nyingi zabeera cancelled okyogeddeko bambaninga paka olunaku lwaleero sikkirizibwa kuyingira Bungereza in fact nabadde nteekateeka nakulaba bwe ngenda mu kooti okulaba nga nzinziramu okufuna eddembe lyange ery'okutambula byonna byava ku nsonga eyo naye bakikozesa obunnanfuusi obw'abantu ba wano naddala abo abalina amaloboozi bakikozesa okukitwambaza either bantabule n'abaana bannayuganda wano oba bantabule n'amawanga agali e Bulaaya naddala kati nga Museveni tumutuusiza ku kisenge mu ddembe ly'obuntu tumutuusiza ku kisenge mawanga g'e Bulaaya yonna ekifaananyi tumwambudde bamulaba kikyafuuse so nze nkiraba nga bunnanfuusi naddala oli okuvaayo okugezaako okunsiga ensonga eyo nze nga sivuddeyo nakwogera example yange gyendivinga by
I think we all know Bobi gyali n'abaana we bali ate mwana wattu era mbadde nga nkunga abantu mu kibiina kyange bannaye muwase bannammwe mubeere n'obufumbo nenubianiri embaga yagikuba ennaku ezo kwe bava n'okututuuma abakubi b'embaga ne batandika n'otujerega mwe muli mukuwasa ate kati mwana wattu fe bayita abali b'ebisiyaga. abalabi baffe mwenna temwerabira okusubscribinga onyigene kukadde tubeere nga buli lwe tufulumya akavidiyo kasobola okutuukako byonna gyoli.